How many shows of mine have you seen? Actually, Laba, I'm meeting up with Laba, Mukategedde baba. Mu bulungi. Gamba nkategedde. Muleke mu bulungi. Ndi boche. Ndi munjogedde. Ngate munyongeddeeko. Ndi kunyongerako symbols. Nkitamu mingi ntamu. Nenkwamu omutwe gwange. Yes. Ntuuse okulabika ntutunuulira ensonga. Bannange. Yes, abatulaba ku mukutu ogwa Megatron Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ne leero tugobye okulabika nti tutemaatema amawulire nga bwe tugalaba bwe gatambula mu entertainment industry. Muze ki ekiri eyo? So ensonga nnyingi ezibadde zitambula zeseekaawo ku manager. Manager ye yeekwata ali yeni. Bannange. So bavuddeyo n'agamba awaadi zabadde tezimusaana. Zadde zisaana. Simanyi yogolo y'abaana bano. Bwali abadde mukambwe nnyo. Yogolo yennyini manager naye akisusa. Alien skin yakola. Yakola mwaka realistically alien skin. Nzera omuntu yenna olaba. Omuntu yenna ayogera ku alien nnyiga. Maana akozesezza gundi amaanyi ge. Omwaka oguwedde bwe kiba nti awards zabadde za mwaka guwedde. Alien skin 100% abadde adeservinga ekyokuba male artist of the year, ekyokubeera artist of the year, osegeera n'oluyimba party lwakuba. So awards zabadde zimusaana bw'otunuulira omwaka 2023 2024 nga bwe gwatambula. So kakati alien skin right about now ayina kutandika ku drivinga mwaka guno. Ayina mulabe yabadde mukambwe nnyo bw'ate omwaka guno. Sofa yakatukuba nnya. Nya zonna gye ziri mwe mulondeeko lwe muwuliriza yakakuba nnyo omwaka guno. Tatambudde bubi. Tatambudde bubi ozibanga nnyo. Kyotegeeza sibo. Baba wagizi be bazimanyi. Abawagizi ba alien skin bazimanyi. Ozimanyi. Manyiko guno omwaka. Si lwa mwaka guno. Sofa aba atambudde, sofa aba asobodde okukola ki atambula. So abantu bali ku Megatron songa kigumbe nga twogerako songa ya Mugudwa ono akola ku BBS. Yes. Abadde agenze n'entambi. Frank Antambi yamututteyo kubaze ndasose nenda batuwaka wa Frank ng'alagamba agenda obbera ku BBS. Abaddeyo? Abaddeyo. Kakati ne bagenda ku Fangon. Dozade bagenda kuweereza Fangon. Bagenze ndowooza bagenzeyo ku macha. Anti ku macha. Oba ndowooza badde bagenda mutemyako. Kyade kirakisa Mugudwa ogenda. Simanyi oba badde baagala exclusive. Badde baagala kukolera wali. Kuba gundi akolere wali ng'eno waliyo ani Tashi. Okitegeera. Omukulu bamututte bayita batya bamuwaze. Bamugobye. Biina akantu kebikoze. Omukulu wuli ng'afuluma gate. Bawulire nammwe mulina akanyampya jjo. Babakwatemu. Mugudwa abadde anoonyayo ki? Aye no we mulabidde nti agonze. Nze wali ondabyeko nga nkwogerako. I've never talked about you. I think it was one show. Wachi wali omwogerako mu sheye. I had to be objective. But realistically show zonna zenzize enkola n'engamba omukulu no. Ani gatera bwobuzibu obuliwo. Fango ni boss nga yagamba gwamanyi byonna byoko. Ate waliwo ebyaye badde bigamba. Tumukube namu. Ate okumanya badde bisuse. N'entambi bigamba. No tambyono tumukuba. No tambyono tambi chali wange. Namawulire muddemu amagezi. Okusalimbira ewantu ng'omanyi repercussions zinzo okuvayo nga ziri negative. Mulina okwewa limit. Otherwise ekinyumidde ekisoose kibadde kimu. Weegonza oli wa musajja. Omusajja tayagala bannamawulire si gwe gusoose. Naye mutima mulungi akutte mu mutima bw'ati. N'agamba aba BBS. Mukwate ebyuma byammwe onnyonnyola Mugudwa olabise bubi nnyo Mugudwa. Jackson olabise bubi. Kakati ne munnamawulire omulala agende ng'azungirayo
bwe batu bwe bajjo basooka ne bakuba manager era kati y'omuliro akuba ali eno manager ye baamukwata manager baamutomeza gate alwekyamukono oli alien skin okoze byo biina akantu kebikola buli nsonda abaawo ali ku live butereevu akantu k'obombi nsinze waliwo omulala jjokka kulaga kamera zaabwe ziringa za mupiira za vaalu bajja kuleeteramu buli ango bakuleetere eriyo vyo bakuleetere wide buli omu alabike nti akola ki naye all and all kino kireko abannamawulire so bannamawulire ebiseera ebisinga to be realistic artist yenna yeetaaga mainstream media yeetaaga bannamawulire nane kati yalaze tabyeta kati bw'aba alaze nti tabeetaaga mumwesibirako ki lwaki omulumbe we yes muleke temukolako mawulire butereevu kyekiri kyewaga omuntu ojja mukolako amawulire eri abantu abataagala boogerako alien skin alaze nti tayagala mwogerako criticism zonna nga ziri negative ayagala bamusuutiriza oba buli abo bamunyiga kawero gwe buli bw'onoomwogerako kitegeeza enkolagana yammwe gwe amwogeddeko naye ejja kuba ekomyawo kakati gwe ekikwasa bukamera bwo n'opaakinga bulungi ate ozongere ew'omusajja automatically naye bwakwatanga bwakutte tanenyezebwa kino gundi kyesinga okuswala eriwo branding nga tv oba branding nga tv eswala nnyo yensonga lwaki omukulu Kiini yalabanga brand ye eya TV bana abaana banikati yes budget atana NBS atandika kino ekintu ky'entalo bannamawulire nani nali skin kati ye kye yabala yalaba nti guno nno era tebakuba ggulire lyali butereevu era yabayisa n'abagaa nti buli ggulire lyonna eri alien skin siddamu diraba wano ku next media zonna NBS sanyuka bonna okitegeera reason being nti kiba kitatana brand buli bannamawulire bwe bagenda mu lutalo n'omuntu ne lulabika ng'olufuuse personal brand ya TV ebeekola ki eba eyonooneka ensonga lwaki Kalisa yabagamba siddamu balabanga mu reporting amawulire ga alien skin okitegeera abalala bamwagala bagezeeko okulabika nti bamureportinga nagundi eyo yagirabisako Spark kino ekiwala ekinene kati Joey lwe bakuba manager lwe bamugoba ku gundi afulume Joey naye ajja mbu asabe omuwala gundi alien interview kumbe yamaze omuksewaani ewaluuna mbo abaana okujja jukira waliwo story yali abiswanka kirabika bwe kirabo kyo ekyemmere abantu banaddamu okubeera nti bali emmere gundi response ya Ajaluuna yalaganga munyiivu mukeere alien agenda yakyagenda waawe okitegeera sikyamulabawo nnyo era by the way twali tubalaba nnyo nga gubasaza mu kabu waliwo alien we yali alambula ekyo oba gundi yali yafuuka buloka w'amayumba Ajaluuna alina ennyumba gye yatwalako alien awo agirambule bweto nga terina makubo akati twabalabanga nnyo nga bapepeya naye right about now okuva olwo tetuddangamu balabanga bakola ki gubasaza mu kabu kakati ekyo ndowooza kyaleetera alien okujja kati ono omwana wa Spark mu kugendayo ate yamuhandolinga bulungi amugaa afuluma otambula okole ki naye basooka ne bamulabisa Joey bamuwozesa naye finally yamuwa final yamuwa naye asooka muwozesa nnyo naye ono mugudwa bamugwa efuluma mugudwa ye bamugambye efuluma abadde bagala mukuba omanyi mulimu abaana abo abajuwa omulirawo ku Fangon abaana gye bali nga bakambwe naye kino ekintu alien kyakola kigenda kukomawa ne bannamawulire kati alien yasalawo kutekinga that direction kati kiri eri munnamawulire naawe okumanya I think omanyi abannamawulire baagala nnyo ani ayina interview interview alien yabadde tagyetaaga mugudwa newe yandifunye side yagundi ya Fiki Gazza yabadde esiga bulungi ekifaananyi kuba ye Fiki Gazza akulaga nti bannamawulire wabeera nabo alwanyisa kino mbu alien waaba abalwanyisa nze ndi wamu nammwe era buli wagenda ku TV yonna oba radio aga respect bannamawulire mukola kyamanyi mutugattako yajja neye gundi ey'okwewombeeka okulabika nti asuula eri attitude oba eri awo ya anirule okitegeera jukira oli bwagukuma ng'ono yaguzikiza aba abayinga sympathy jukira amawulire go gali strong to be realistic nti Fiki Gazza ennyimba azikubye nene TV zino zikoze kyamaanyi omuwanika okitegeera buli ddakiika oba TV okuba oluyimba lwa butereevu luba lutambula ate ekitali ku side ya alien skin kati alien skin yasalawo otambulirayo akozese alternative media oba social media ono najja naganze kambe combining tuva mu kaseera katono ndowooza Fiki Gazza ali myezi singa esatu
nengo omulaba kati ali vibrant nnyo amaze okusaasaana mu bantu ku ma radio ku ma TV enyimba ze zikubwa ate nga ne ku internet kuno olabira ddala ng'omuliro gyeguli atambula ddala bulungi. I think era nga tumaliriza ensonga eno nga tutunadda kweri eyalien skin eya fake Gazza kolera ku munnefu. Yes. Bannamawulire mwesonyiwa alien. Nga naye bwe yabeeso. TV mbwa mu mulumba uwe. Mu mulumba bw'abakubirayo amatama ndabe mugudu amatama gamulebedde ate nga mukiika ensu. Obadde toyina nsonga ogendayo. Era nze awo simunenya. Omuntu bw'agamba nti buli omu azannye gugwe. Buli omu akube gugwe lwaki omulumba muli jenga. Bwe mukubira eno ku TV. Yes. Oba ino mukubira togenda gwe. Ate ekirungi kwa kyaliye. Buli gwagira mufunira uwe wali bano bonna bamadubala bani bafunire negundi yennyini ono ow'olubino ono ow'olufeesi Sandwalia era yali ku stage ye kale kwegamba yabakwatira mu bibye kakati mwesonyiwe ebibye musigale mbyamu gawo yabeesujwa temudda mugenda wali temudda muvene ku stories kasa mwineza mwesonyiwe omusajja talina kyabeetaaza mumulemerako Namawulire mwabaki so that aside Fiki Gazza. Fiki tujjeko akajanja. Fika ayitiridde. Anagifuula manya yankoko. Muze bino ebintu muli mu bisagiramu. Aliyeni munansi nga bannansi abalala. Aliyeni ayine beetu. Abayembye enduba. Buli wa aliyeni akyatambula mu makini. Ogwasooka gwali gutya. Kiri bwe kiti. Ogwasooka guno gwe twabalaga. Gwe twajja ne reporting baali wanonge wa Sweet Kid ku kyali ekiriro kya Sweet Kid. Abaana abo ne bakola kwali enye fujjo n'ensirika era twajja ne reportinga bakuba abantu be tebakola batwala silver we n'osirika musanyerere akamwanyi mwe yakakoliko batamba sikusi mutu bituluma waliwo wosirikira noddamu akobo bonyigiriza nnyindo gireto okisegera noga Fiki Gazza ofaaki siriveyo alien ya muluma zali bbiri olutalo olwaliwo omukulu era azze ne ku gundi ku BBS nga gyayambadde siriva y'omukulu gye yamutwalako baamusika bati mu mmotoka ne bagimwambula ate gundi wa alien yagenda okuba pepper spray omanyi bo batambula ne pepper spray ate yakuba yakuba alien nembuwonza nagira bwati okakananga siriva bamututte linda olutalo nali mmanyi lwaggwa alien tafunye embuzi okozi side eyo tetwagifuna awe batwalira nno siriva we mwolo olutalo bino ebijegere ebeera mu bulago butereevu abasajja siriva oyo wa bbeeyi era alina atuma aba n'agamba Fiki mumpe siriva wange kamunyooma asobola omumuwa kati agamba kyamunone brashareyanjamukobe kawaira Fiki wegendereza ebintu byokola kati ogwokubiri mu makindye munna alien skin basiba bamunoonya n'abantu be era bwe bava ku Fangon bavuga ebimotoka sipidi omukulu takyalina mirembe abantu anti yeyo panika akasajja gye kabataddeko ne alien skin Fiki Gazza olina okumanya nti alien skin mu music jano yeyo ayina ettaffaali lye yagattako okusinzira alien skin bwannyonnyola kuba Fiki Gazza avaayo naga nti alien yamumaki kolabo najiwa abalala abatali ku lusegere beyidako tamukola gundi wayogera bwatani Fiki Gazza alien beyawa kolabo baliwo yamuwonya buwonya anti nedda ye alien skin kyagamba najimumma naye ate nali musomesa yalina ebyokuyiga bingi music industry era n'agamba saawa zino yabeerawo n'abeera nabebbanga lyonna n'amanya bapushinga batya music omulungi bamuproducinga batya era kati kwatambulira kitegeeza Fiki Gazza alien skin yakugasa mu ngeri y'omu oba endala naye lwaki omucunya takyalina mirembe alien skin akola sente ze tamanyi bwe bazirya empombo z'enkwacco bazimuleetera wa alinga mwana gwe bagamba wumala okulya weebaka Fiki ebintu ebyo byokola bibi omuntu enagwe olweyo omuntu yenna gwe wali okulaganyeeko naye bw'ate ne muzina kabakubira buli wamu we kabasanga era jjo amuleetera n'expense y'okukola ki okugaziwa walabye eggaali gundi gye yazze nayo sente z'omusajja jukira Fiki Gazza abayaaye be bawanulaavu tabawo wadde n'ekikumi alien skin agenda n'alikuluutinga ne bamusaba amafuta kitegeeza ne sente z'omusajja zigenda
ulwetima lwa Fiki Gazza nedda tekisoboka enkola eyo si nnungi mu muzimu omuntu yenna nga wali obaddeko naye n'obeerako naye ne musharinga musaasireko naye Gazza weeyisa bubi Alien tatambula abeera okufango ni bambi ate takya sebo kajoga kaga saagala kuddamu muwulira nga alina statement yonna nze bwe nalabira mbu Fiki Gazza tagenda kuba mwangu olaba video ya banana abaana abali mu banana yabajja Costa 5 yazijja Costa 5 ez'abaniga mu Kampala wa kati Alien Skin musajja watu agezaako okugattiriza amumazeeko emirembe Alien Skin munejjo kamukwaba kubye Alien Skin kasita baawedde ebweru bino bye baawedde okujjukira bano bamaze ofuna awadi yaabwe eya breakthrough Fiki Gazza nga bamaze ogimuhandulinga ne bafuluma ne bateegera ebweru era abaana ba Fangon basoose ne beesisigiriza okufuluma nga balowooza enkuba etonnya kumbe egenda kukya Fiki Gazza oli kabi nnyo omuntu olumu bamukone ku kisa tosobola kulabika nti omalako munno mirembe kutuuka kwerusa kibi nnyo mwenna muli bayimbi yakuyamba nze kyekisinga okunnuma yakubeererawo wabeerawo ku Fangon kaalyako koolyako okitegera gwe wekwasa obusongo buli mayina okuba omutulugunyiza obusongo obwo musimanyi yanyima kolabo kasa wafuna eyakamiri beyazuwa baliwa oyinza nosanga nga kolabo gye yandikwadde yandikusaze ne funamu gundi positive zizo zokka mu bangamba omwana osimuganda kyovula batayina amuusa muti zedi bana bati zedi bana kayimba oluswayiri nakubata Fiki Gazza nze ebikolwa ebyo byokola by the way bibi nnyo kakati olaba Fiki Gazza Fiki Gazza Alien amwesonyiwe muze nedda Alien ayinza okuba alina obunafu naye obunafu bwa Alien Skin gwe togifuula advantage mumalako mirembe omuntu akumalako emirembe eriyo ekisinga okuba ekibinga ekyo ola ne gavumenti etawa bannansi mirembe bekwatakwata ne bagisuula okitegeera eno yekyali kakati gwofuusa obuzibu ku muntu n'abantu be mudogo takyafuluma tasobola mudogo mudogo mumpi gondi nategere nti Alien musajja mugezi Alien yazze eno n'atuula bakuba bano yatudde amanyi wakiri abapoliisi banyamutaasa yatutte kumpi n'ab'ebitongole ebikuuma ko kali eri kawaka temushe tukubira kiki ekiri awo bano bwe bakuba kawoza kiki ekiri awo kamanyi abantu babadde balina engeri gye banenyamu Fiki Gazza oyo mugezi nzawe nakakasiriza nti Fiki Gazza mugezi jukira aba Fiki Gazza bano realistically bodiginga deep bagezezzaako nabo okusoomooza eno ku ground kati bano aba Alien Skin kye bakoze kwagala kujja wano kuba kasaakaate bano baleme kulumba bosi waabwe waatudde buno ne butandika basuna kwe kuweereza paper spray ne babakuba basindiikiriza bano bakuba paper spray aba Fangon bubakoona mabaati kati kali olw'okwagala nti Fiki Gazza mbokataddewo guuni Harmony kaplayinga sympathy dice eyo mbu mututte naye ngeno wansi be bali mukugunda abantu kasajja kabi nnyo yanyumyanga bulikanako ng'ali ku kimu yenga nkuba tata zulayi omukyalo oyo yali mukati kyekyo Fiki Gazza kye yabadde agezaako kukola omukyalo oli yali nakawanga ku kyalo ng'era ffenna tumanya akuba omwami ng'era badde eno mbannaga nze nno mmanyirwa omusajja ndikuba kakati lumu ng'omusajja buli wano omusayi omusajja gwe kati omusajja lumu beesibira mu nju omukazi amuggulako olutalo omusajja gundo omukazi buwulira bisenge naye omukazi gwe bakuba ate yawoza ompulira Fiona nagamba tojja kakati ensobi gye yakola eddinisa ly'ekisenge lyalinamu kateni teyagiseesa bulungi yasigazawo ka space balaba tuwulira nga mama Fiona ataalinga yatta omusajja tulingiza tuti tugenda olaba omusajja kyakola naye ng'omukazi bamukubaga mumpulira
nikubula mbugenda era kwe kugamba bannange mama Fiona tukuwulidde gwe bafuluma yaggula oluggi kati Fiki Gazza byadakola naye ebintu bino ebyeggaali mbeereyo sinungi ebintu bino ebyeggaali gavumenti egenda bikolera ki ebintu bino ebyeggaali bw'obitunuulira bano abaana bo kennyini balina okulayika nti beekuba kuba abantu ababeera ku ggaali obalaba bayala kati olaba abo abaana ekibaleeta asobola okujja nga babagaye nti buli omu kyebiri alien skin n'abayita n'abagaane tugenda bbawaayo n'enkwacco agenda vaawo n'oluwombo kyakubiri abo abaana engeri gye baba bavaako tebalina ssuubi alabanga n'okutambulako obutambuzi n'omubanda kyemmala nga Fiki Gazza oba okutambulako n'alien skin ng'oyo kimumalira mwana twabadde tuli mu kuggala alien okitegeera tulina be twasudde ebyo bibadde eno mu ghetto ne banyumya okitegeera kanono kaagala mujjako bwa kibanda ko kagamba si kibanda ate akyabulina kabututte ate nga nkugambye akasajja kali mucunya munnaaka ate weeyogeza naawe ebitajja kati ate kibanda gwe bacunya batyo Fiki Gazza ye ng'omuntu wa ttima Fiki Gazza ekino alina ettima togenda kubeera nti oli muyimbi munno twakulabira ku ye okitegeera naye ate bw'otuuka mu mbeera eno ey'okumunyigiriza oba okoze bubi so abafangoni simanyi temufaayo mumukwase Katonda nga gundi nga jjajja Buule kuba ye kyemmanyi ku Mukama Katonda waffe kimoze omuntu yenna bw'obanga wamubeererawo n'atuuka ekiseera n'abanga ataakuyisa nga Fiki Gazza bw'ayisa alien skin Katonda ogwo aba ajja gwingamu jjajja Baamu ali kuki jjajja Baamu ye baamunyizenyize namulabye nga musanyufu muzibu nze kasa nalaba nga bamunyigira mu kataasa ate zikati nalaba kasitadalaba gundi ng'abeekwatiddemu Fiki Gazza nemanya bagenda kunoonya abantu era kati awo abafangoni y'ensobi gye baakola era Fiki Gazza ganze omukulu simwinaako buzibu naye abo abaana be babatereza ategeeza bano bamuduuga abajja ne bakuba Baamu kitegeeza ate kimudogo kyegana nange ngenda obuzibu obuliwo abayaye b'omu Kisenyi ate bonna banoonya mudogo kati alina okuvaayo n'akola ki n'aganze saaliko bamubayiriza so bannange abalungi abatwala ku mukutu ogwa Megaton Media abafangoni n'abagaaza twagala mirembe abafangoni mubikwase Katonda Fiki Gazza neeyisa gye yeeyisaamu Katonda yanaamulamula kuba omuntu eyali akubeereddewo entamu gye wali ofumbyemu tekifuuka kitamu Fiki Gazza tukwasa Mukama Katonda mu mbeera eno bweti naye nga bannange mukola kyamaanyi okulayika nti mutugoberera tubasaba okulikinga okusubscribinga awamu n'okusharinga ganja Fadi ge mannya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh